Bujingo mu ne bamukwekeye ebbali kubanga abasasi ne basobola okugoberera essaati yonna ng'ejjudde omusaayi ne basala amagezi ne bamufuna essaati ki endala. Kakati nze around 11 saba nga 5 ogw'ekiro mukwano gwange senior arm officer yankubira essimu aŋŋamba ebya muganda we biwulidde nti muganda wange ani Tibujingo akubiddwa amasasi era ali mulago kiki abaye akava ku ssimu waliwo mukwano gwange mu amawulile gwe sijja ku disclosinga wano, one of those senior talented young men ankubira nti byempulidde obiwulidde nti ki Bujingo ne driver we babasi. Nze Katonda yantonda nti ekintu bwe kigwawo 5 minutes kinshokinga asazigwawo nga nziramu era naye waffe bakimanyi 5 minutes ezo zintawanya kasaziyitawo nga nzirawo tandika okuba amasimu okubira abayambi ba Bujingo. Nobody was speaking. Finally muvuka muyita Mutebi mu amawulire wa So TV. Mutebi bweba muba mu jahidini ba Bujingo abeera nnyo ne Bujingo mukubira simu evuga paka gye yali taninga ni mugamba bino byempulya bituufu nti nange sinaba bitegera naye mbiwulira buki bulize. After 20 minutes addamu akubira nti kituufu bamuyita muzeeyi Bujingo boti bamuyita pastor bamuyita muzeeyi nti muzeeyi bakubiddwa amasasi ne n'omuyambi we yafudde. Kati jjukira sinaba kwogera na Bujingo waliwo enamba ya Bujingo kwensinga omufunira njikuba takwata paka lwe mufuna aŋŋamba yes unfortunately gundi afudde Richard. Nze mukulayira ne bodyguard we mbadde simumanyi ti Richard erinnya li mbadde sirimanyi. By the way beyond Bujingo kubeera mukwano gwange ennyo nze mala n'omwezi nga soogedde ki naye kubanga ku level yange naye twekubira nga there is a need si bino olyotya muganda yange nkube enamayumba etonnya nti ebi no way. So sign option ngenda ku Twitter ne Facebook nga breaking amawulire nali very calculative nga postinga Ibanda Mugabi Owen BS my good friend yankubira essimu ti bino byendaba ku Twitter handle ebibyo babiri fake ndi yes kituufu Bujingo afunye obuzibu nti yes ali mu ddwaliro okitegeera katono nnyo awo otakomawo wetandikira probably simu zasula zivuga nze nebaka kumacha buli bantu besisuubira bana abanene mu government top nga bagala kumanya status ya Bujingo nga bukya kati mubuuza kifaananyi kino kitambula kyavaawa nti waliwo Nansi yakikuba nga talabiye okitegeera waliwo Nansi yakikuba kana akafaananyi akatambula ennyo akafaananyi yako akafaananyi ako katulaba akaguwa then n'emmotoka mu background akakaguwa k'ebweru waliwo Bujingo ng'ali mu saati ya mikono mimpi alina plasta mu mukono kati ng'olwo bamaze omugyamu essaati eri yaliko omusaayi kubanga ezo essaati zonna police forensics ebeezaagala. Kakati wana wantu wakulu nnyo lwaki gavumenti tekoze proper communication. Bannayuganda batuufu okwogera bye batategeera kubanga ebitongole bino bagayidinga tebibayambye. Obutemo bwaliwo ku Andrew Felix Kaweesa emmoloka ye bagisanga mu kifo mu bamupira amasasi kulambiro abiriga kyekimu Katumba Wamala kyekimu Jeno Katumba Wamala mukama umuze muwala w'emirembe Kigundu kyekimu Kirumira kyekimu kakati Bujingo ye olwokuba nti yavuga motoka singa emmoloka eyo yasigalawo bannayuganda baagala nnyo videos balisaza amagezi ne bapipinga in ne balikodinga omulambo ogukola ki ogulimu emmoloka tiyasigalawo ne Bujingo n'agitwala emulago kati bw'agitwala emulago n'esizinga okubeera emmotoka ye poliisi n'egitwala maaso eyina capacity okudetermining ebintu bingi. Lwaki bajjawo emmoloka eyo baagala okukebera mu mmoloka eno mulimu cruise eziyinza obbayamba okutegeera omutemu owulira kati ekirala ekiro ekyo poliisi yasalako ekitundu ekyo kubanga ebeera crime scene babaagala ebisosonkole by'amasasi kuba tekinologi aliwo basobola okutegeera mundu kyeyakubye pike machine gun SMG AK47 bwebeera pisto kuba pisto nazo zirimu ebiki ebika okitegeera kakati poliisi bwejja motoka emulago egitwala mu forensics kati awo poliisi teyategeeza abantu nti emmotoka
eya Bujingo ffe tugiina tuyina ebintu bye tugyetaagamu kati forensics bwe yamaliriza kubanga police department zikola hand in hand forensics bwe yamaliriza negikwasa director wa CID owulidde yani director said magambo ekibuli kuba magambo atuula kibuli awo ne bayita bannamawulire bajje balabe ki emmotoka ngala indeed emmotoka yakubwa amaki amasasi